nti ddala meters 2 oba tumenye musango bw'obeerawo ng'omaze okusuula akaluluko nodda wali ebbali n'otula ku katebe kuba n'oyimirira ne weetegereza olabe buli kimu bwe kikola ki bwe kitambula. Essaawa eno akalulu kanyinyitidde nti tusigaze ennaku 19 kutuuka ku lunaku mulindwa olwo lwe tugenda okuyingiza ekisumuluzo ekitutwala mu Uganda empya. Ekisumuluzo ekyo kigenda lugenda otuggulirwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwako ffe abawagizi be oba abalonzi be, buli omu waali munnayuganda yenna. Tuyingire mu Uganda empya, buli omu gye yeesunze, omwana omuto, omukadde, omuvubuka n'omukulu. Ate kino ekyewuunyisa ne bajjajja emagombe nabo gye beebase, nabo balinza abazzukulu baabwe be baleka ku nsi babalabe nga bayingira mu Uganda empya nabo basobole okwebaka emirembe. So essuubi lituli waggulu, essuubi ddene nnyo. Naffe emitima gyaffe nagyo giwulira nga memo okuba ejjebe, memo okuba ejjebe nga essanyu osinze ku Luganda essanyu nga tegamunye ebinogezi essanyu nga lingi. Kati ffenna awo we tuli, naye ate mu ngeri y'enjawulo ffe wali ewaffe e Kalungu ate tulindiridde lwa bbalaza okuusa enkya nti bannaffe tugenda okukyaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti ku bbalaza ali mu disitulikiti yaffe ey'e Kalungu ne Bukomansimbi, naye ayingirira mu Kalungu era mu constituency yaffe eya Kalungu East mwasookera. Era abantu b'e Lukaya Town Council, abantu b'e Rwabenge, abantu b'e Bukulula, ezo ge magombolola asatu agakola constituency yaffe. Ate era n'eri ku sayidi eri waliwo rediyo endala bagiyita Sentinale, mwami Sewungu, Honorable Sewungu, naye gyali ali mu kuttaanya ensonga gyali manga kukuttaanya ensonga ze zitya zezimu. N'olwekyo ffe tuli mu kulumwa ebisa bwe kubanga omwana abadde agenda kuzaalibwa ebisa essaawa eno biruma ffe yo w'empigi yo redi ali mu kusindika kati kati ffe ebisa bituluma bitusiiwa eno n'eno. Tuli mu kwetala bwe tukola kino bwe tukola kiri ofa okulaba nga twaniriza omukulembeze w'eggwanga mu kitiibwa. Anasobola otya okuba Kalungu ne Bukomansimbi ndaba alina okujja mu East ne mu Kalungu West eri Mwami Sewungu? Anaasobola atya? Kikyomulabi tasobodde kukola. Teŋŋamba nti akube ne Bukomansimbi wa Veronica naye ndaba Bukomansimbi munene. Anti yes, districts nnene naye tulina constituencies 4. Weewaawo ova mu constituency emu n'oyingira mu ndala ate constituency zaffe za kyalo. Poliisi bwe naba tetutaataganyizza nga bwetera okukola kubeera ne venues zaffe, essaawa tetunagyerangirira mu lwatu tugenda kukola press conference either akawungezi ka leero oba amakya g'enkya tulangirire venue eri fayino, kubanga ezisinga zonna poliisi egezezaako buli kyesobola okukangakanga abo abandibadde bazituwa ne babatiisatiisa, naddala ezo ze balaba nti ziri strategically located. Olw'ensonga omukulembeze waabwe bwe yazze baasi zasombye abantu nga zibatereddeko ne ssente emitwalo 3 naye ate tebasobodde yadde okujjuza kwota ya Black-T. Kati mu kuswala okwo ndowooza muli bafunyeemu akasajja ng'enjogera ennaku zino bweri n'okuzimba omutima. Nabo ne batya ne bagamba owaaba naye tunaamuteeka okumpi naye bayinza okukola ki okugira so tukyali awo tukyasigaga n'omugwana temunnasalawo veni tugirina naye yekyali yakyama tugenda kugissa mu lwatu. Anti owamaddu tomuloza ku ntwere, kati abo tetusobola kubakkiriza mangu okumanya nti kikye tuzzaako kuba oluusi akufumbira omuto nfumira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Ne mu buufu obwo omuganda wange njagala nkutegeeze nti bo bannakalungu ekisinga okubeera ekissanyu ate ekiwa essuubi nti ne we tumutwala eri erukenke ne we tumutwala ebirongo ne we tumutwala ekiragga bali rede okumwaniriza ate mu kitiibwa, bali rede okwaniriza omukulembeze w'eggwanga kubanga bakimanyi nti ddala ye mutuufu ate nga yaddako agenda okututwala mu Uganda empya, tuve mu Uganda enkadde ebadde ejjudde obulimba n'ebirowoozo ebya 19 dda nnyo ate nga tuli mu mulembe ogwa 21st century ogwetaaga ebirowoozo eby'abantu abapya. Mwami Nketanyi bakunda opera wano buli lukya kuba manyi nti oli mukwano gwo ndi musajjawo abantu ba Bugayana babayisaamu eggaali tabawa kitiibwa kiki abavuma bamwami Sempija bamwami Katabazi kale bo Bugayana bo boli nabo mu Lwokaano bakunda opera nti bavuma tobawa kitiibwa bwoba oyogereyo ng'onoonya akalo.
munaye buli omu abaako n'endaba ye ey'ebintu. Endaba y'ebintu yebifuula ebituufu oba ebiki ebikyamu. Naye ate mulimu mu ndaba ey'ebintu ng'oli abiraba mu ngeri ya kutondowala. Nze kye mmanyi okuwa omuntu ekitiibwa bwekumbule kitwale nti olina emyaka 7 egy'obukulu. Bwe nzija ne nkuyita muvubuka gwe owulira otya? Obunnafuyiza. Ate bwe nkuyita muzeeyi ompadde ekitiibwa mba nkuwadde ekitiibwa kyo. Ate nga tukimanyi bulungi nti obukulu buwoomya ttooke. Kati oli bwe nzija ne mugamba nti mukulu ddala ddala mba muyisizaamu amaaso. Ndi mwana eyakuzibwa wadde nakulira ku kitange ku mmange yafa ndi mwana muto. Naye nakuzibwa nga nina empisa. Ate n'ennyimba z'akadongookamu kitange ze yankulizaako. Kafeero n'atugamba nti munnange tolengezza abantu amagezi g'abaga mitwe si migejjo sisobola kulengezza muki muntu. Ate mu ngeri endala ne basudde n'atugamba mu luyimba lw'okuzaala kwa leero yali n'ebigambo bye yatugamba nti baakula bamanyi nti buli alina ebbeere maama ng'ate buli alina ekkanzu taata. Kati nze bwe nkusanga ne nkuwa ekitiibwa mu ngeri yo ne nkuwa respect then nensinziira okulaga nti mu respect yo kino wandibadde okikola bwoti kubanga tukize tugaane mu bonna bonna bengenda okuvuganya nabo. Nze muto ate abamu ku bo ndi muzzukulu waabwe. Bano abanzaala bwe mbayita taata nga banyiiga, abanzizukuza bwe mbayita jjajja nga banyiiga, naye ddala mba mbayisizaamu amaaso. Naye oluusi kale tekindeetera kwewuunya kuba abamu kale weesanganga oluusi emyaka gya ntondo ne bakola nti nga weesanga nga bali mu kukola ebintu ebituufu. Naye ate mu budde obukyamu because they always say that every time is always right to do what is right. Naye ate waliwo obudde bwe butuuka nga obudde bwawungedde okitegeera. Ate gwe oyagala kugenda ku kisaawe osambe kapiira omutalina mataala. Oba oyagala obeere nga oli mu kukyenkyebula imazina bajja kukuyita musezaaserenki ensuku. So kati mu mbeera eyo abamu ne babeera nga banyiiga. Naye nze ndi musajja awa abantu ekitiibwa kubanga noono incumbent MP gwe mpitanga kitange gwali myaka egy'enzaala. Naye nasooka mugamba 221 ne mugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono mu lugendo 226 mbadde nkola ki nzija zaali ennaku zomeza 24 mwezi ogw'ekukumi omwaka ogwo yali akamala emyezi 5 ne mugamba naye sanje ekimu kitono emyaka mikulu kwa nina emyaka 32 era kyovula nebyenjogera bikulu. Kati bwe mbibagamba abamu ate nga mazima kwanza mazima gandi kumpi ninga mutamivu okitegeera oba ninga musezagula essowaani tiyakulirako bantu bange gandi kumpi ngogera. Kati bwe ngogera ne gakola ki ne gabaluma. Kati nemo okubagamba nti Uganda empya etuuse, nemo okubagamba nti ffe bwe mwagamba bakulembeze ab'enkya nga tukyali bubbebi nkyetuuse, aho mba mbayisizaamu amaaso. Njagala ogambe tinkerettanyi bamusanze ng'avuma kuba n'omu ku basajja bakulu abala gwe ngenda okuvuganya naye twali ku mpewo za Bukedde TV n'avayo n'agamba ye alina experience mu kugwa agudde emyaka yakagwa emirundi 2 ne mugamba ekirungi olina experience mu kugwa kati kogwire ddala mu kirina muki okugo bwe twafuluma ebweru nampisaamu eki eggaali akavidiyo tewakalaba walaba nina kyenzizaayo ddala ku ffennaani yayolesa empisa era ku ffennaani yawamu n'ekitiibwa oba onfuna muganda wange. So ebintu bwe bityo tebigezaako kutujja ku mulamwa, tutambulira mu direction kuba ffe ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kuba value number 1 bagiyita discipline, mpisa. Empisa buli wozireka ebbali teri struggle yonna gy'osobola kuggusa nga tokuumye enki mpisa. Ffe bakama baffe ekyo kye basooka okututendeka oba okitegeera muganda wange. Era mu mpisa eyo y'emu mukulu wange gwe najjako ettiketi kampite ne wano nkyogere kuba naye era agenda ayogera ebigambo bibimu nanjogerera n'ebikikiniki zaali ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekumi olunaku lwali lwakutaano saawa emu n'ekitundu ku Namirembe guest house yankubira essimu musinkana awo twogeremu kuba okuwandiisa kwali kulayo wiiki etya emu nansinkana naŋŋamba nti abe sayidi eri bampita bampe miliyoni 3 naye bwe nzija mukaluuko nja kukoonoona kati zimpe nemekola ki kujja naye olwokuba nze nakula mu mpisa namugamba ekintu kimu naye nze nga najja musajja mu struggle kwekkusa kuba era bwe bandigiwadde gwe naawe sandikoze ki sandikwesimbyeko namugamba nze kagube muki mutwalo era ne onu record nkiyina namala ne muweereza message empanvu nagenda ku radio n'atandikira okunfiirako. So ekitegeeza nti kati ya justifying nti bali bamuwa ebiki ebisatu oba kitegeera naye nsobola okuba empisa eri gye
kukuzibwamu mu famire gye nazaalibwamu n'ensa. Kyova olaba buli kikikinike kyonna ekizibu ekyogererwa ku nkerettanyi abamanyi be basooka okukiwakanya kubanga bandabye okuva mu buzaaliro bwange mpaka mu bukuliro bwange. Weewaawo obuzaaliro si bukuliro naye ate eri gye ŋŋenze n'empangalira era ewalala mu kibuga nabo balabye nti ono omwana wansa wampisa. Tosobola kujja n'ogamba nti kiruluta si wampisa oli n'akikola ki n'akiwuliriza. Ate era singa mbadde siri wampisa n'ekibiina kyange tekyandinneesize okujja nkulemberemu olutabaalo luno mu kitundu kyaffe ekya Kalungu East kubanga oba otunuulidde ono kyamaani bazadde kyamaani wa Gombolola omuli amaka gange omuli bazadde bange omuli n'ebijja kwenziikibwa mwami Nnyombi Mukibiika Amaadi kyamaani wa district ne bonna bonna ne babanga basobola okubeera nga bampuliramu kubanga nina ensa ate era nina empisa. Sijja kumuyisa mu maaso wadde mba musinze ekifo muranga. Nina okukimanya nti ekisooka sinya wange mu byobufuzi yansookayo mu kifo. Ekyokubiri nti ne mu myaka ansinga obukulu. Era tojja kugambako nti nina engeri yonna gye nsobola muyisaamu amaaso. Oyo yenkerettanyi era kyova olaba nti siriwa abavubuka nnyo osanga nga n'abaakulu bannyaniriza n'enduulu ne banjagala. Olw'ensonga byenjogera tebikiikira myaka gyange gy'abavubuka gyokka bimpeesa ekitiibwa mu bo bwe mbabeeramu wabula ate ne bimpa n'ebisaanyizo ebinjiisa mu abo abakulu n'abakadde oba oliawo abatuteekateeka mu nsi eno kuba obukadde magezi takubuulira kya mukaddiya. Weewaawo ate bba abavubuka ennaku zino balinamu enjogera endala nti bukadde magezi nga yakola muki nga yakola mugezi. Manye enjogera ezimu zigenda zikola ki zikyuka kuba ne bajjajjaffe era be bamu manye ne bajjajjaffe nabo bagerengera ezicontradictinga ne bagamba nti balina olugero lwe baagera nti ate gwe ogumu taliira ate nebamala ne bagamba nti ate abikka ebibiri tabojja. So kati naffe ne tugamba nti waliwo engero ezimu zisaana okukola ki okubeerako bwe zityo naddala mu saidi eno ey'abaana baki abavubuka. Naye nga ffe message gye tusinga okubeera enkulu gye tupreachinga ya Uganda empya. Era Frank njagala nsinzira wano nkutegeeze abo b'owulira abakugamba ekyo tebaagala message gye mpreaching eri bantu. Kyova olaba Facebook account yange abagawo baali bagihakinze ne bagigala nawo mu kugigalawo ne tugirikavaringa. Essaawa eno TikTok yange bagikoze ki babadde baripotinga video ku video nga baddayo ne mu video zenkadde oba nga ndina mukyala wange oba nga ndina baana bange ne baziripotinga kati video nga ndina mukyala wange tuli mu kunyumyamu mboozi oba nga twogera ku bintu ebiruma eggwanga ebeera violating amateeka kiri bagenda baziripotinga paka account yaffe bakoze ki. Olw'ensonga tebaagala eno message gye mpreachinga nti communicating eri generations zonna. Bwe njogera omuvubuka ampuliriza, bwe njogera omwana omuto ampuliriza, bwe njogera omukulu ampuliriza, ate era bwe njogera omukadde akola ki ampuliriza. Kati gwe ne bajja ne bakusiigira ekifaananyi nti oyo talina mpisa tawa abantu bakukulu kitiibwa. Naye nga nze nali sobola kudda eyo nsirike nga be nandira be basaana okubyogerako babyogerako mu ngeri yaki